omusalaba guno gwankadda gugomye ku macha musalaba gwa Yesu Kristo Kimenke Muhammadi Swaitani Kimenke musalaba ndoza mugulaba gugomye ku Family Forest Kimenke banangi. Omusalaba nga we nakutegeezezza olunaku olw'eggulu gugenda leeta ebizibu. However, omusalaba wa Kimenke akyagwagala. Kimenke omusalaba gwe yagwagala naye bamaze okubeera nga bagukozesa ku makya g'olunaku olwaleero bakedde guleeta ku kibira. Omusalaba gwagwagala. Oba agenda guteeka mu nnyumba, oba agenda guteeka mu kisenge, oba agenda guteeka mu luggya. Kimenke omusalaba gwagwagala. Naye leero si ye Sande ogenda wulira ekigenda okuva mu basumba. Wano ku SMX Media ngenda sigala nku updates nga gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere. Alien skin yatukubye greatest surprise of all time. Alien skin mu mbeera yonna mwazategekera ekivulu kye azamenya amateeka gonna gaali gabadde kasookedde lubanga lwa Mindi engeri abantu gye bazze bategekangamu ebivulu by'okuyita abantu abangi. Alien skin alina ekintu kya settings, alina trend, alina precedence gyataddewo mu byafaayo by'eggwanga lino nga tebanga nawo kasookedde lubanga lwa Mindi. Nazzikuno ng'omuntu yenna woba oyita simanya bawagizi mpita basupporter politician wekkakkanya mu mbeera yonna esoboka bw'ogenda ebulyamba n'olya embwa. Bw'ogenda ebulyambizi n'olya embizi. Alien yagenze ebulyambwa n'agaabira osibirya. Yagamba bannamawulire n'abagamba temubuuza nti muli bakabinti olw'okuba ntegese shonti kati ngenda bakkakkaniranga mwe bagaayi mu nvimbenga. Bannamawulire n'abalaga nti waakabite mummanyiira n'obuntu yali agenda bujjakawo bakasukira. Omwana Alien yagenze ebulyambizi n'atagirya. Ategese sho ng'ali ku rules ze na principles ze. Naye omanyi surprise abaddewo. Abantu bawagidde Alien skin. Fena bamutunuulira muna neutral ground tubadde tugamba Alien bawandikakkanyemu bannange ekyo ekivulungo kisesemu ssente nnyingi nnyo okulabika nti ozoogeramu bw'otyo nga toli consistent bulungi abantu banajja. Twatunuulira embeera Alien mwabadde alangira ekivulu kino netugamba bannange Alien tomanyi naye you are going to humble yourself so low for the rest of your life. Mwana gw'ekivulu kino kigenda kukakkanya otye nga tugamba Alien oba wandibadde weddako abantu ne bajja n'owandula ng'ekivulu kiwedde. Alien yawandudde ekivulu tekinnaggwa n'agamba temumanyiira. Alien yalanze ennaku baza which n'ateekayo abantu ne bajja. Gwe this surprise is great. Tulowooze nti omuntu bw'oba n'ekintu ekyaddala ky'owa omulembe teweetaaga nnyo kwetereeza ku kibaguza. Bw'oba okimanyi nti nkibawadde kyaddala bakirezeeko kyakabi teweetaaga nnyo kwetereeza. Tulowooze tutya ebintu bino bigenda kukyukamu okuba leero okutuusa emirembe gyonna. Gwe ekintu kye twalabye wa Alien kyabadde kirala era kyewuunyisa era kyawandise ebyafaayo